ETV Uganda baganda bange mbaniriza yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Thank you so much for watching. Tubeebaza okutugoberera, tubeebaza okutulaba, tubeebaza okusharinga waka waffe, tubeebaza komenti zammwe kubanga amwe mutufudde kye tuli. We have grown just because of you guys. Thank you so much for watching. Buli muntu alaba video zaffe, buli sharinga, buli likinga, buli commentinga, buli subscribinga, you add value to ETV Uganda. Era tubeebaza nnyo. Naffe tetujja kubasuulirira, tujja kubaweereza n'omutima gumu, tujja kubawa ekyo kye musinga okwagala. Olunaku lwa leero luno si lugambo, si interview, ne Justin n'obubaka. Atuli mu mwaka mupya 2020. Nabaddawo ne ngamba, well, I need to talk to our viewers, mwena abatulaba mbeko obubaka bwemba wa 2020. Osanga oyinza okubaako kyofunamu, oyinza okubaako kyoyigamu, nawe oyinza okubaako kyompabulamu mu comment yawo. Well, omwaka guno twaguyingidde 2020. Mulembe gwa abavubuka, when you look at Uganda's population, abavubuka ffe tusinga obungi. Ekyo bw'omala okukiraba olabira ddala nti tukyalina okusoomoozebwa okw'amaanyi, tetulina mirimo. Bangi okusoma tugezezzaako ne tusoma, but when you look at jobs, emirimu gyo tewali. So kikye tulina okukola. Nsuubira nti buli muvubuka gy'oli, nja kutandika ne baganda bange abalenzi, 2020 tulina ebintu bye tulina okwewala. 2020 omuvubuka wandibadde onoonya ekyokukola, wandibadde onoonya omulimo, kyonna ky'osobola okutandikako wandibadde okitandikako. Omwaka guno 2020 mbadde njagala abavubuka bannange muleme kunoonya maanyi ga kisajja, muleme kunoonya six pack, wabula mbadde njagala omwaka guno mugumalire mu kunoonya ssente. Nti bw'onoomala okufuna ssente, bw'onoomala okufuna ekyo kyonna ekikuwa ssente ekikubeezaawo, ebirala byonna six pack, maanyi ga kisajja ojja kubifuna oluvannyuma. Naye nga muganda wange olina okusooka onoonye ssente, olina okusooka onoonye ekintu ekikutwala mu maaso. Ebintu byonna simanyi okwetaba mu byobufuzi si kibi, wagira kyonna ky'owagira, naye ate teweefuula nti gwasoose okuwagira oyo yenna gw'owagidde. Ddembe ly'okwenyigira mu byobufuzi, ddembe ly'okuwagira gw'owagira, naye ate manya nti oyo gw'owagira si mugandawo, si jjajjaawo, si kojjaawo, si ssengaawo, era ayinza okwerabira ng'akalulu kawedde, ne gwe sooka weerowoozeeko nga ggwe. Bannyinaze mwayingidde 2-2, mbayozaayoza okuguyingiramu, newankubadde message yange zereeti, naye kye njagala nti njagala munoonye ku by'okkola, mufune ku mirimu, naawe obeereko ne ssente mu nsawo. Omusajja aleme kukyawa olw'okuba nti wamusabye transport, omusajja aleme kukyawa olw'okuba nti wamusabye ssente za airtime. Waliwo ebintu by'olina okwetuusaako ng'omwana omuwala, ng'omukyala 2020. Oleme kugamba nti nkubire gundi yampe, nkubire gundi yampe. I believe when you do this, you will avoid unnecessary sex in 2020. Omukyala yenna alina kye yeekolera, omukyala yenna ayingiza ssente, kijja kuba kizibu nnyo abasajja okukukozesa, kubanga no man will take advantage of you. Singa olina akalimoko, singa olina kyokwasaganya, you are always busy. Tojja kufuna budde bwakuzannyirako, okola okuva essaawa 2 paka ssaawa 11, 12, omala mu jjaamu essaawa 3, ssaawa emu ng'ogenda, ssaawa 2 ng'okomawo, otuuse waka essaawa 2, 3. So ojja kuba olowooza kiddako mu bulamu bwo. I believe singa bannyinaze mufuna ku by'okukola, embeera eno mujja kugyewala. Nsuubira nti abavubuka ffenna 2020 twandyewaze nnyo okunyooma omulimo.
totunuulira mulimo kigwokola wabula tunuulira kikyojjayo. 2020 nsaba amaanyi gaffe gonna tugateeke mu kweyamba. Bw'olaba munno nga waliwo wolabye omulimo mukubireko kasimu mugambeko mugamba waayi muganda wange tolina kyokola nnyo naye waliwo abaagala omulimo whatever it is baako gw'okwata ku mukono. 2020 ndowooza wandibaddeko ne gw'oyamba bw'oba olina gw'osobola okuwa omulimo omuwe abo olina gw'osobola okuwa ku magezi. Like I believe nti 2020 abavubuka bandibadde bakwataganira wamu okwegatta abasinga abavubuka tetukyagala nnyo tulowooza nti tubeera b'amaanyi nga tuli fekka naye it's not like that. You know, bwe mubeera awamu teamwork katugambe mukoze business abantu nga bana waliwo amaani na marketing strategy waliwo abeera omukugu mu kubala ebitabo waliwo abeera kitunzi waliwo kwegamba abeera ne capital. So bwe mugatta ebintu ebyo abilities zammwe abantu nga basatu bana you find out that buli kimu kijja kubanguyira. Abaganda bange omwaka guno njagala buli omu abeere ng'asobola okubaako ne kyalagawo. 2020 agenda okuggwako ng'ogamba well at least natandikamu ka business nafunamu omulimo nakulaakulana bwenti nafunamu kino ne kino. Ndowooza omwaka guno tuguteke ku bintu ebyo ebitwala mu maaso. Abantu abasinga mudde eyo ne mwekubagiza n'ogamba nasoma oba saasoma mulimo ngenda kugujjawa abamu mwagala okutandika oli mu kusonda ssente naye emirimu egimu temugyagala munyooma emirimu. I believe when you even ask the richest people we admire all over the world, even in Uganda here, they never started where they are today. Batandika mpola mpola bwe bakunyumiza abamu how their life was 10 years ago, how their life was 20 years ago. Abavubuka amanyi gaffe tugatadde nnyo mu kunoonya abakazi mu kugula emmotoka empya bw'olaba ennamba efulumye gyo yagala okuvuga. I believe what is the use of a car? Emmotoka omugaso gwayo kukutambuza from destination A to destination B, whether it is UDQ, UCHU, UDA, you know, UAN, UAP, UAA. Topapira nnyo kugula mmotoka mpya ng'olina emmotoka enkadde esobola okukutambuza. I believe tulina okuyiga okuwa ssente ekitiibwa, tulina okuyiga okuwa ssente value. Nti mu guno omwaka let's try to look at wealth accumulation. Okitegeera tekikuyamba kuba na saati 2 na mpala 2 naye ng'ate tolina wojja nnyo ssente. I believe guno omwaka twandigukozesezza okustrengtheninga income levels zaffe. N'ogamba waaye nina milioni 15 2 mu kifo ky'ozigulamu emmotoka empya kanzinvesting kanzigulemu kaploti kankolemu kino obeere nga weegasseeko kuba ekintu ky'ogula kati milioni 2 oba ploti oba ttaka mu myaka 2 kijja kuba worth milioni 5 oba 10. That is value addition. So ngamba baganda bange nti twewale nnyo in life okufuna kye tuyita liabilities. Bye bintu ebitazza magoba. Oguze emmotoka, okozeemu mbaga, okoze kwanjula, things like that. They don't add value to you. Wela abantu bajja kugamba gundi yakola omukolo gw'amaanyi naye nnakyapangisa bagambe yi. Okitegedde. So muganda wange 2020 njagala tubeere nga tukola ebyo byokka ebitugattako. Banno bakusekerere nti oyambala bubi, bakusekerere nti ovuga emmotoka enkadde, naye beera ne vision mu mutwe gwo. Kubanga be bantu be bamu abajja okukusekerera ng'obulamu bwo tebugenda mu maaso. Okitegedde? Be bantu be bamu abajja okukusekerera ng'obulamu bwo tebutambula. Nja kuwa example bangi tulina ba obbi bangi.
bwe tusanga ba OB baffe baagala nnyo okumanya kikyokola, okola mulimo ki, wadde oliwa muganda wange ennaku zino, kiki kyokola, waddawa, bigenda bitya. These OBs and OGs of ours, they don't ask us these questions kubanga batwagala nnyo. Batubuuza ebibuuzo bino baagala kupimapimamu. Are we doing better than them? Baddeyo batwogereko. Are they doing, they want to assess our development. Tuzze mabega tugenze mu maaso. Baddeyo bakwogera bagambe wadde omumanyi omujjukira munayina musanga ensi ye mukuba. You know, that's what people want in life. They want to assess your progress. Okitegeera, tewali nnyanyumirwa, tewali ali bubigwe boogera kwali bulungi. So I want us to use this year okuba ntukola ebyo bitwala mu maaso. Yambala empale zo bbiri nenga olina akasente k'osevinga. Yambala essaati zo bbiri nenga olina ky'otegeka. Yambala engatto y'emu nenga olina ky'otegeka. Bwe kuba kwetaagisa kutambuzaako bigere kuva mu kibuga paka woosula najja nankumbi siteera wa wonna, tambulawo ebigere nenga olina ekigendererwa. Olina okusevinga, naye ate okusevinga si kyekikulu kyokka, olina okuinvestinga. Bw'oba olina akalimo tekitegeeza nti ogw'omulimo. Oba okoze nnyo, funayo ka side income kyonna kyokola. Abasobola okugulayo oba kapiki ako ng'osevinzeeyo, osobola okugulayo kapiki akakadde kadde omwana n'akuwaayo omutwalo. Okusinga okuteeka sente zo mu akawunti, ku akawunti. Kwabwe okwata miliyoni zo 3-4 n'oziteeka ku akawunti, omwaka gujja kuggwako nga sente ezo zirina. Baganda bange nsaba twebeereremu 2020. Tewali agenda kutuyamba. Ffe bennyini ffe tulina okweyamba. Abavubuka tuleme kunoonya maanyi ga kisajja, tuleme kunoonya 6 paaka, tunoonye ssente, tukole ebintu ebikola ssente, wealth accumulation. Kubanga singa ofuna obugagga n'ogula piki ojja kuwa omuvubuka omulala omulimo. Singa okola akaduuka ojja kuwa Munnayuganda omulala omulimo. Singa otandikawo kampuni ne mwegatta ne mukola kampuni, mujja kwetaaga abakozi, mujja kuwa abantu abalala emirimu. Njagala tuleme kwonoona budde mu 2020. Obudde tebabuza amabega bugenda mu maaso. Byonna ebyakolemu okukola 2019 gezaako okulaba nti obituukiriza. Abavubuka abasinga tudda nnyo mu kwogera, ne twogera n'ogamba kino nja kikola. Abasinga twogera nnyo naye action etubulamu. Okitegeera? So abasinga mwogera nnyo naye action ebabulamu. So njagala let us be composed. Njagala tubeere ne strategy, beera n'ekigendererwa nti 2020 bino bye njagala okukola. Beera ne checklist. Ndowooza mu maaso awo omwezi ogwokubiri tugenda kukomyawo lwaki togaggawala. Ka segment yako mukajjukira bulungi, tugenda kukakomyawo. Tubeerenga at least emirundi 2 oba 3 mu week tubawayo some motivational videos. Obeere naawe nekyoyiga, nange mbeko nekyenkuyigirako. So baganda bange, bannyinaze, muleme kunoonya abasajja balina ssente, bajja kubasiga obulwadde. Wabula gwe nga gwe noonya ssente, weegatteko value. Omusajja naye alabe waateeka ssente mu butuufu, ng'olina ky'omwongerako, olina ky'omugattako, alaba nga bw'akuwa excuse me, naye enkya bw'akusaba osobola omuwa. Don't be a parasite in 2020. Mikwano gyo gibeere nga gikwetaaga olw'ebirowoozo byo, olw'amagezi go, olwa ssente zo. Saagala mikwano gyo gikuddukeko olw'okuba gwe wasalawo kubeera musabiriza.
wagaana okukola, wagaana okwezuula, wagaana okugamba nti kino nange kyemba ntandiikako. Abasinga mugamba mukola temulina mikisa, temulina capital. The first investment is your brain. Soko beko kyotandika. Abantu bangi bwe banaalaba ng'otandise bajja kujja bakwegatteko. Very soon I will tell you my story. Nja kubamba buulira ETV Uganda, how it all started. Abantu abaali benabuuliranga ku kyenjagala okutandika. When I bought my first camera, ng'abamu bamalamu mazimanyi bagamba no, wadde tojja kusobola. But right now, you know ETV Uganda, you watch ETV Uganda, you know, tulabibwa abantu bangi, tulina abagoberezi bangi. So njagala okukozesa audience eno mbeere nga mbeerako kyenkyusa ku bulamu bogambe, well, I was watching ETV Uganda nendaba video eno, nina kye nagiyigako, nina kye nabalabirako, kyakyusa obulamu bwange. We've been entertaining you. Tubawa gospel stories olugambo tulubawa, tubawa interviews. We are glad into interviews ezimu mulina kye muyigamu, mulina kye you know obaako kyolondamu kono gamba, well, kino kirungi kino kibi. So njagala nange ng'omuntu tubawe ebyo ebisobola okuba adingako value. Baganda bange, bavubuka bannange, budde bwakukola 2020, obudde bukyali, buli omu olina ky'osobola okubaako kye weekolera. Omuvubuka noonya ssente, abakyala bajja kukunoonya. Olina kunoonya ssente, 6 paaka zeesonyiwe, amaanyi g'ekisajja geesonyiwe. Bannyinaze munoonye ssente, munoonye emirimu. ETV Uganda, Wade Xp is my name. Tekawo comment yo ku kyonna ky'owulidde. Bw'oba ne idea how we can better ourselves in 2020, otekawo comment yo n'otubuulira. Bw'obanga olina kyonna kye wali okoze abavubuka kye basobola okulabirako, osobola okutekawo comment yo ne contact yo, tusobola okuba nti tukutuukirira nowa ku bavubuka ku magezi. Twagala abavubuka twekulaakulanye, twagala abavubuka twezimbe, nga ffe bennyini ffe twekutteko. Tewali muntu agenda kujja tuwe ssente za bwereere. Mujja kulowooza nti gavumenti ejja kutuwa, President Museveni ajja kubawa, naye awaaba abamuyamba ajja kuwaaba abamwongerako. Gavumenti ne bw'eneekyuka, abasinga mwesunga kwambala ngule, naye oyo yekka yeetegese yajja okufunamu gavumenti ne bw'eneeba ekyusa. Wade Xp is my name, mbaagala nnyo.